unpopular opinion nagitandika abantu ne balowooza nti just whatever. I have reached 244 opinions. Naye opinions ezo unpopular as I call them, abantu balaba era bakimanyi nti ziina omulamwa gwazo. Kakati ndowooza social media nayo ya mulamwa. Bw'obanga toli ku mulamwa, then you get a problem. Nze naliko ne DJ. When I was at the university, I was a DJ. Okay. Era nabiyigira ku mukwano gwange twali tusoma naye bamuyita Charlie Lubega. Bw'ojogera ku Charlie Lubega oba omanyi ekyeri. Twali tusoma wamu tuli mu Livingstone. Era tukola koose mu naye namulaba nga yakatandika soul disco. Soul disco eyo nejja nevaamu governor, nevaamu nga bw'omanyi. Naye nange mu ngeri yange university batuwanga ssente buumu n'ebirala, nange nengula ebyuma. Naye ntakatandika nenfuuka DJ. So when it comes to music, oyinza kwewuunya oluyimba yinza kufuluma olwaleero enkya nga nduyimba. Nina abaana bawala bange baani tubeera mu motoka ne bateekako gundu zaabwe zino bateekako music waabwe oyo nze nga nyimba ennyimba. Daddy, where do you get these? I have interest in music. Ekyo kimu interest. Ekyokubiri, abayimbi balina message gye bategeeza abantu. Teri muyimbi agenda nayo n'ayimba ekintu nga talina kyategeeza. Nze ndowooza naye ayimba balo ndowooza naye alina kyategeeza kubanga sitegeera oluyimba olwo. Naye for me, therefore, nsooka nemanya what are you trying to communicate to the public. And because I am concerned n'ekyo omuntu kyayagala abantu bawulire, then I will comment. Saba kayimba nenkuba kayimba era, sometimes they say tuwe nyimba 10 nemba we nyimba 10 abantu babuuza lwaki okuba zino enyimba, because they speak to me, they speak to other people. So that's why I somehow mbeera involved. Ndaba waliwo abayimba beekuba, onayimba kino, ono nayimba kino, ono namuyita feki, ono namuyitaani, bwe bityo mbalaba they are doing that. Nogamba now, what is going on? Oluusi omuntu avaayo n'agamba ono muyimba ali feki, teri amumanyi, n'ennyimba ze teri azimanyi. Engamba lwaki omenya omudaala gwa munno? How can you be that callous? Nti omuntu ajja nateeka obudde mu kintu gwe nojja n'ogamba anaamumanyi. So for me, I think abayimbi oba abantu abali associated n'abayimbi tebalibadde bapulinga down omuyimbi kabeere n'oluyimba olwo. So I think we should be respecting. Ate if you can have an opinion ne platform, somesa abantu bagambe no, this is not good for the country.